mwana omwalira wansi nga pastor yesoga akaliri. Nange pastor nga yesoga akaliri. Kati gwe wali osula mu ngoye oba wali osula mu naiti oba wali osula bukunya? Yansanga nina ka naiti kange bwe nava nabwe eri ew'omusajja wange yansanga nga tugenda kwebaka era olwo nga ndi mu ka naiti kange. Pastor yakusanga yambadde ka naiti. Kati pastor ye yambula yenna oba yasigazaamuko kaseruwale? Yasigaza puleeri, yasigaza ezo bokisa zaabwe ebyo ebinene. Teyasigalamu naye kavesti yakajjamu yajjamu engoye ze zonna yasigazaamu kapale ke ka munda. Munange pastor nga atandika kunnyumiza nga ngamba munange yandaba alaga obwedda anjagala embeera zange. Ambuuza ngamba wano njagala oveewo. Nganno ngamba omusajja nengamba bana eno firimu yennyini timunnanga nti nali nakunyumiza nafuna olulenzi ng'olulenzi tweganza tweyagala nzadde omwana. Kati munnange ndi awo nga omusajja ankubako omukazi nanfuna mujja wange. Mpulira. Mujja wange nga munange nga omanya abakazi kufuna obwongo olutandika obeera mu bakazi bano nga bakugamba okoze otya like n'ennyombayombako naye ng'omusajja tata mukazi ng'alaga omukazi agenda kumwagalira ddala. Fumita emboozi. Kati nolina omukwano gwange agiriranga ngamba ali eyo omusawo akola biki asobola okukukolerako oyo omukazi n'akola kinaagenda. Nze yiika noonya ssente nga noonya ssente ng'endala nga nziyiika ku musajja. Mpulira. Nga ntuuka oba yali angambye nti tugenda ffenna nga tuuka nga ngamba like olunaku lwe twategeka nga onogamba nti enkya lwe ngenda. Nga mukubi asobodde naye nze nsobola okgenda nga mpa endagiriro. Olwo ono omusajja gwe wali naye boyfriend wo yakukubako omukazi omulala? Nkubyeko omukazi omulala kati nga bamanya abakazi mwewa amagezi obuliddeko mukwano gwo akugambye oyo yeetaaga kiddogo lirijjo omutwala. Ng'oyagala ogende ono yagamba nti ogende ologe ono omuwala ave mu nnyumba. Omuwala bekyawe n'omulenzi ne bba wange. Kati munnange nga nkwata kkubo nga njolekera wajjajja. Ewajjajja muwanga. Ate ne wajjajja waali na wala oba nagenda ku makya natuuka na lwaggulu. Natuuka kiro nga n'oyo omusawo tali nawo. Kumbe jjajja ndowooza nga alina waalazeeko. Bandi awo ntudde nga ntantira nakukoowa nga jjajja atuuka. Jjajja ono ogamba yali afaanana atya? Jjajja teyali mukulu aleka yali myaka awo nga 5 awo maye bano abasajja bakulukulu naye nga beefaafaako. Abakola dduyo. Aleka yali nga 48 5 awo mukulu si mukulu alina envi like envino zanga zitandisiza okujjirira. Mpulira. Nga munange jjajja nyaniriza. Nga munange munnyonnyola sasooka munnyonnyola sooka kumpa kataasa ngende naabe mbusimanyi nejjeko ebicaafu. Mpulira. Nga munange nga ngenda nga neenaabira bampa kaleeso awo nga mmala nzija mu mbuga nga ntuula. Mwali mwezikiza oba temwali nzikiza? Bwali bwakiro nga omanya ebyalo bwali bwakiro nga mulimu katagooba buno obutaala obwo obw'amafuta. Nga ke kaliwo kati nga womanya era ebyekyalira kakatala kaba kakati kaaka tebage n'ettala eyagundi y'amasannyalaze. Mpulira. Olwo nga jjajja ayambadde atya?
ngera kumanya abakadde zine empale zezedda ngeze zigenda ku mikolo ng'ali ne musati yabikuubo yali musati awo yabikuubo emba nzijjukira ngamba muwala buzibu ki nga munnange mwennyonnyola nno nga bwenkaaba nyamba jajja nyamba munnange omusajja wange bamutwala omukazi anfuukidde ekizibu biki nga mugamba jajja nsaba onnyambe ekintu eso wano omukazi oyo ave ku musajja wange mpulira nga jajja ngamba otwala mulungi nnyo okkaabira omusajja naye tofaayo tugenda kumukolako nga ngamba ngenda kusala eddagala weeyambule nga kaakaleesu nga nzijjako akaleesu ng'asala eddagala ng'ngamba linene eddala lyakukola ki wali toyambadde wadde empale ey'omunda naye neesibye kaleesu nga nva eri like mu gundi mu kunaaba kati we najja bangamba yingira kuteeteevu engoye zange ejjukira saagenda nazo eri mu kayigo gyogeza onaabire ddala omanyi obwo obuyigo bw'ebyalo obwo bukute mu mbina bino obwo bwaliko nabikutiya wemba nzijjukira kati engoye nazireka eno ku kabalaza k'egundi k'embuga kati we najja nayingira buyingiza engoye zange nga nzinyingira nazo muki saayambala mpale saddamu kwambala ngoye kuba yangamba agenda kunsala ki kunsala ddagala kati ngate engoye mba nyambala zaaki nga munnange yajja nga atandika kunsala nga ngamba neddagala lya wansi kutamamu yajja nga nzina nga nsonseko omusolo nangamba kasoogana munnange eddagala terijja kukola yakusala eddagala nakugamba okutamemu eddala lya wansi kumbe yasumuludde edda zipu nali simanyi nti yasumuludde edda zipu ey'empale ye nga n'omusolo gwekoze eki gwayimya edda ndozano mukungira bino nga onogaa muntu akusala eddagala kuba yansala ku mikono gyange ne mugongo kati awo yansala mugongo naba nangamba kutama mukumbe yayimye edda nga n'empale yakoze eki yagijjeemu like yagisumuludde kazipu nga munnange nga jajja ngamba kutamamu nga nkutama endowulira nga yali ataddeko ndowooza naddusu kuba gwayingira buyingizi tebyali byampaka nti oba nange ki gwayingira buyingizi jajja yali alabika yakubyeko eddusu yali alabika yakubyeko eddu kuba neebuuza kati omuntu atalina feeling awo nali like siri wet ebintu byakubako eddusu kati jajja wano mu kukusala eddagala alabika nga yamaze dde okubako eddusu yeetegese wano okunsala omugongo nga ne zipu yagisumuludde kubanza wenagwe yagamba kutama bwoti nze munagamba ng'omusolo agusonsekayo ndowooza nga yaguggyeyo dda yali aguggyeyo dda kuba saalwawo naye nga onogaba omuntu okutamyemu amangu ago omuntu ng'akusonsesa kyowamubuuza nti jajja kiki kino ate kiki yangamba sirika nensirika kati nga womanyi munange oli shokti ate bagamu ne mugundi oyinza ofiiramu biki nasirika sijja kukulima naye natya naye nsirika nanzina we yamaliriza bwati jajja nangamba tu yakuzinira eddakiika nga mmeka musabo omwo siyinza zijjukira eddakiika naye era yalwalwawo anti nakugamba nange byali tansa okunyumira ate n'amala jajja wano mu kukuzina olubude byali bitandise okunyumira we yamalira
Njogera nalike jakirizi nga onogamba bulijjo nyomba n'omusajja nga namwe misa onogamba mufunye obutakkanya n'omusajja kati ngandiko omuyimo njogera ogenze n'ebizibu ogenze bakuyambe ate gye bakuyambye ate omuntu akuze kolako jajja yangwira like nali shocked nali sikisuubira nti jajja agenda kola ki kunsonseka kati jajja bwe yamaliriza okuzina n'akola atya bwe yamaliriza okunzina n'angamba linene ddala ogenda kudda ndikusale nja kukomawo alikola eki addemu alinsale like omulundi ogwokubiri salwawaawo tewamubuuza nti jajja kino kiki kyova okukola taamubuuzanga ntya kati waliwo ebintu ebyali byogerera like nga basibawo kakateni nga byogerera eyo emabega neŋŋamba maama tebibanga amajini ge bawooza agasaddaaka abantu ne bansaddaaka nalaga nti buli kimu kiri cool saamulaga nti nno nnyize saamulaga nti nno kiki like nga ntidde nga manyi nejjajja ayinza okumpaayo ne banzita kati era nga amperekera jajja bwe yali azina waliwo ebyali biwuganira mu kakateni emabega ng'awooza mbu mpewo byali byogana bitya naawe twali twezina tebyawuggana nga onoogamba nti twali tutembu ng'abeebuuzaako bajjajja bananga omuzukulu wammwe wuuno biki like ng'ayogerezeganya nabo naye nga byogeranga ye baaba biki nga onoogamba oba omuntu nga yayogera naye nga yabibikira eyo nga bikawo olubugo wano nga wakayingira waliwo ebyali byogera ngalaga ayogera nabyo oba nti naba bimuwa amaanyi oba bikira nabigwamu bungi nasanga ayogera nabyo tiye baaba biki neŋŋamba kati naawe yanzina neŋŋamba maama kati bwe yali tebanga no babanayogera kati jajja bwe yali akuzina byalekerawo okwogera byali tebyogera nga bisirise byali tebyogera awo yangamba nti katandi kunsala eddagala kitegeera nti muntu nga bansiimye ebiki nga obonayogera ng'omuntu wanaakuzaamu amaanyi naga tokaaba oli muwala mulungi tofaayo buli kimu kigenda kukutereera omusajja agenda kutereera buli kimu kigenda kutambulira bulungi yakugamba jjajja nti oli muwala mulungi era tolina kukaabira musajja nanga ndi muwala mulungi sinakaabira musajja nga simanyi kategeeza munnange jajja yamala okunzina nangamba lino eddala lyakusala olina okudda ogwokubiri nga munnange ensasula ssente nasasulira nze okunzina luki nze gwolaba nga mpaayawo ssente kuba nasooka waayo kigali kya mutwalo nangamba eddagala lyenkusaze teekaawo ssente nga mala nnyambala nga jajja mperekera jajja nga ngamba naye nkwagadde towogganye kuba singa owogganye singa gwe mbuyaga zikunta konze wangi nga muli mukuba akuwerekera nangamba okoze bulungi obutawoggana kuba singa owogganye singa gwe mbuyaga zikunta aye tofaayo buli kimu kigenda kutambulira bulungi tewasikinamu wadde okuwuuna yadde okuwuuna nagaye nali nsirise nze nga manyi nti waliwo bajjajja eri abalala asobola obbagamba nti oba bannange mumutte akalire wano saanyega yadde ekigambo nasirika busirisi gwe gwali omulundi gw'okusooka okuyingirako mu ssabo yes bagamba kundi bakusooka naye nga nali mbiwuliranga nti ewali abasawo biki naye nga siyingirangamu kati jajja akuwerekera jajja nga mperekera ngamba muwala okoze bulungi obutawoggana kwa singa owogganye singa gwe mbuyaga zikunta
Sebo n'amala okuwanjajja bano bajjajja abazina abantu aleka muzeegwe n'amala n'aŋŋamba njagula eyambuza oli ku famire. Kwanze ne mugamba nedda n'aŋŋamba kati ogenda gulayo obweke obwa family planning pills omire. Jjajja yakuzina mususe. Kati n'amaana gamba mbu omire obuweke. N'amaana ngamba nguleyo obuweke obuzinza olubuto obwa family planning. N'omugamba otya? Ne mugamba kale enja bugula. Nga otidde oba wali awo nga obitulaba bulabi tobitegeera. Wali otegeera bulungi oba nga bigenda mu maaso tobitegeera. Naye ntidde naye ndoga naye bakyamwamuka nga tantunula na mu face nga yeebwalabwala. Ngabona yali abiŋŋamba nga tantunula na mu face. Ng'omaze omusasula ne ssente ze? Amaye omusasula abiŋŋamba tufulumya. Ali kumperekera. Kati kati ne muwunzika mutya mwesiibula mutya? Nga mperekera nga ngamba nja kudda feeza endala ansala eddagala onze kale ate bwe nagenda naddayo tiwatyamu kuba nti wamalayo eddagala. Yankubira essimu naŋŋamba kati nga tewadda kumalayo gundi dooziyo kunsala kulala. Olunaabaawo nga muwoza omusajja yatabuse mbu olunaabaawo omusajja nga atabuse mbu ng'ate onsumbuwa. Jjajja yakukubira n'aggamba atya? N'aŋŋamba wange muwala nga neeyisa mbu muwala kyokka nga yanzina. Ŋŋamba nga tewadda akugamba okomewo okusala eddagala erisembayo. Olunaavaawo ng'owagga nti bannange ebintu tebyankolera kati ebintu byamala okutereerera tolabikako. Ne mugamba jjajja nze n'omusajja byagaana byalimira dda n'agamba ate oba todda kumalayo eddoozi endala kati binaatereera bitya? Komawo okusala eddoozi endala ojja kukola ki? Ojja buli kimu kigenda kutereera. Namugamba nja kujja. Kati omusajja ye teyatereeramu wadde okuva lwe wava ewa jjajja nga jjajja akusonsesa eddagala. Talina bye yatereera nkugambye yakakana nga beewasizza n'omuwala nga babeerera ddala bonna. Manya nga abasawo babbi. Bambi jjajja yakuzina n'omusajja wo n'awasa oli omukazi. Sirina kye nafunamu wabula okunzina obuzinyi. Sirina ssente zange okufa nga sirina na kyenfunye yadde. Kati mu mboozi yo eri eyasooka wagamba walaba nga biganye ebyo n'ogezaako ewa pasita. Naye akagende mu kyaki naye wa pasita tekyali kigenderwa kyange kwagala pasita. Nagenda mu kyaki nga naye ebyamasabo bakola ki? Bafere bayaaye. Kuba bagambanga ebyamasabo bikolerawo biki kati nenjagala ngende mu byamangu. Ani nalaba ebyamangu nfuniddeyo bizibu. Nengamba kagende ku kyaki olondokose. Walokoka. Bizibu nga bimpitiddeko nendokoka nentandika okukola kyoweereza mu kyaki. Munange nga pasita ne mukazi we bannyaniriza bulungi nga omanye ekyaki ezo zaaniriza bannyukama munange waayo obujulizi obiiriddewa biki nga neeyanjulako ndi single mother nsajja yandekawo biki. Nga mukyala pasita gamba bambi ng'olabye tofaayo wano mukama agenda kukola buli kimu. Ojja kufuna omusajja owuwo
nga banzamu amaanyi awo nga bansabira ate waayita bbanga kinga nfuuka Asha mpulira nfuuka Asha nga ntandika weereza mu kyaki ba Asha ye abatereza obutebe abayaniriza abasawo nze nalinga ku mulyango nga nalinga ku mulyango awo nga nnyonyiza abagenyi abatalina wakutuula nembaleta nembafunira obutebe bwe bityo ino mekinga shuwa Musumba ali bulungi ne mukyala Musumba baagala ku mazzi baagala kiki like ebintu bwe bityo mpulira munange mbandi awo bandi baali bandabiridde bambi pasita lwakwa munange ankuzeeko emabega abantu bamanyi nti nno pasita ebintu bino bambi yabitegeera era pasita pasita ebintu bino yabitegeera butambi bwamutuukako nga bwe namwogerako annange pasita nayo yabiwulidde nti bwamwogerako mbu namwogerako ne mugamba kati gwe wawuliramu erinnya lyo nagamba era kati abantu abakumanyira abamanyi nti no wali obeera mu kyaki yange biki ebyobeera oyogera ku mitimbagano pasita tajja kututiisatiisa olina eddembe lyokwogera n'opening up wano tubeera mu kusomesa pasita tajja kututiisatiisa wamma olina eddembe lyokwogera wamma kanyumiza abaliko pasita yamanyi nze namuvinga dda onu ate sayogerako nalinnya lye kuba obuvidiyo bwonna obutrendinga temuli kumanya oba ga musawo eyanzina omuganda oba pasita omusumba nga munnange pasita bambi nga mukyala we nga bampangisiza ennyumba like nga bansasuliranga ennyumba buli mwezi kati munnange olumu nga bazimpa ku kyaki kati lumu mbandi awo saawa ndowooza nga nnya za kiroba nga zigenda mu 5 bwali budde nga buzibye ng'omuntu ankonkona ampita erinnya ly'omwana wange agamba nyo nampita erinnya ly'omwana wange kati awo walandiroodi wange walingawo omuvubuka nengamba oba yampita nga munnange nzigulawo ngenda okugulawo nga pasita gwe nkuba eriiso nga myaniriza like nga nfukamirawo wansi saasooka muyingiza nga mmanyi munnange oba agenda mu bwangu oba ndetedde ssente zaki za renti ofukamiranga omubuuzaako nga nfukamiranga mubuuza mala omubuuza nga ngamba yeyo obadde okola ki omwana agamba ki nga mwe omwana mulungi nga ngamba nga nkola ki nga ngamba kanyingire nga ayingira pasita ng'atuula ngamba ono ninazizza musango mutima gwange nga woonoyogera n'omuntu naye nga weebuuze ebibuuzo ki ekimuleese nga munnange nga pasita ngamba mumaze okulya kwanza ye twamaze dda okulya sanze tugenda kwebaka ko twebake nze wange mutima gwange pasita ng'agamba atya anti namugamba nsanze ngenda kwebaka nagamba twebake nga nsooka nsiriikirira ngamba bannange ate pasita ngamba twebake kiki nga munnange nzigalawo tewamubuuza nti musumba tamubuuza nange riki waliwo ebintu ebipuye kati ngaffe abaana abawala nga tosobola like batono nnyo asobola okukola ki asobola okurizoninga like n'abuuza ekintu kitegeere naye kati nze siri bwentyo omuntu asobola okuŋŋamba ekintu lwakwa kati nakyuka naye luli ŋŋamba nate kati ng'abantu wee batyo naawe obeera omutya like sobola kuyimirira ku makulu gange 2 neŋŋamba okuŋŋamba ki kyogamba biki byogezako okuŋŋamba mpulira
Peyajiba mukomu like yakwegatta nange like engeri yajjamu si banaaba ng'omusawo we yakikola. Kyamangu n'embiro nga nkoze nga nzinye ye yantandika slow but sure. Pastor yali siro. Kati munange nze era natuuka n'okugalawo nga simanyi nti ajja kola kikwegatta nange nti oba ngamanyi oba ayina buzibu oba bamunoonya mu mutima gwange nze wendowooza naye ngenda okulaba omusajja nga yeeyambula nga yeeyambula nga yajjamu bulungi nnyo kavesti kaakawanika waggulu nga ayingira kaliri ng'ayingira kaliri nga ntandika ng'ayingira obuliri nga mwebika blanketi gwe ne pastor nga twebika blanketi ne mmanya nti kati kino kiri serious pastor alabika ayagala kukola ki kulyebya yina pastor we yennyini ono akusabisa yennyini omusumba oyo yennyini omusumba gwe tukamirira gwe tusinza nga ki alange basumba balaba edduka ng'ajjamu engoye ng'awanika waggulu nga yeesogga obuliri nga yeesogga kata nno obuliri ki njukira nga omanyi ennaku nvudde olwo mu bufumbo ennaku yanzita ddadda nga onogamba ono by'ow'omusajja ovuddeyo buvina bugoye bwo ng'akafaliso kennina n'omwanange namusuuza na wansi era bambi saba mukama nsonyiwa olw'ekyo omwana wange namwalira wansi namuterawo ka blanketi nga solasula naye ku buliri ng'obuliri tulina inchi 4 simanyi 4x6 ndowooza gye twalina nga tisobola gisukako bantu bameka 3 nga omwana omwalira wansi nga pastor yeesogga akaliri nange pastor nga yeesogga akaliri kati gwe wali osula mu ngoye oba wali osula mu naiti oba wali osula bukunya yansanga nina ka naiti kange bwe nava nabo eri ew'omusajja wange yansanga nga tugenda kwebaka era olede nga ndi mu ka naiti kange pastor yakusanga oyambadde ka naiti kati pastor yeeyambula yenna oba yasigazaamuko kaseruwale yasigaza puleeri yasigaza ezo zibokisa zaabwe ebyo ebinene teyasigalamu naye kavesti yakajjamu yajjamu engoye ze zonna yasigazaamu kapaleke ka munda munange pasita ng'atandika kunnyumiza nga ŋŋamba munange yandaba alaga obwedda anjagala embeera zange ambuuza ŋŋamba wano njagala obeewo nga nno nga ŋŋamba omusajja ne ŋŋamba bana eno firimu yennyini buli kyaŋŋamba nzikiriza wano njagala oveewo njagala nkupangiza awantu awanene omwana ayagala amufunira akatanda afune obuliri obubwe ayagala kyusa bulamu bwange nga muli mu buliri mwekutte akukubye omugongo oba mwetunuulidde tutunudde waggulu nga woneebako ekyobugazi nga tetwekutteeko yalaga nti musajja wa buvunaanyizibwa tutandika okwogera nga buli omu atunudde waggulu naye nga ali kunnyumiza ettala yaliko oba mwali mwagijjeeko dda kakali twagijjeeko dda nga kaali kakando nali njijje nali ndi mu kayumba nga tekalina na masannyalaze nange nnaku eno kati nga pasita akunyumiza nga ŋŋamba ayagala kusa obulamu bwange naye nga binaba byakyama mukazi we talina akola ki kumanya yakugamba mukazi we talina kumanyako wadde nga mukazi we talina kumanyako wadde nemugamba munange sikirinaamu buzibu nangamba siri muyaaye nze njagala mbeere naawe kibiki nja kufunira omulimu tolina kyakola oli wano era nga mubutuufu sikola
nga kyaki endabirira oba omwana wange yali akyabulamu nga sina nagwe mulekera nga sikola munnange nali ndi awo ng'obudde bukedde nga pasita tanaana kukola tanaalya kisoobooza agenda olaba ng'aleese omukono mwamala ne mwebaka twanyumya almost obudde nga bukedde nga tetunaba kwerya nga tanaba kulya bya julayina ndooza yalaba obudde bukedde n'agira omukono n'agunteekako bw'ati bannange ate munange abasajja bonna bansanga nga nze ngandika ejjakirizi ngandika omuyimo gwange nange nenkyuka yakukwatako nga eringa alaga nti ayagala nantandika pasita nno yalina romansi ye munnange nantandika Robert Shua teyangwira bugwizi bya mpola mpola mpulira munnange nga tweja bulungi ng'amala ng'ayambala nga ngamba ebisigadde tugenda batubikwata nga tugenda banga twogera nga munnange pasita nga ndekera ataano wannange kati ate nno bwe yakukwatako pasita n'akukwatako ani yajjamu munne empale pasita yakugjamu empale oba wali toyambadde olwedde nakunyumiriza naye nga nali mu kanayiti ye yasooka okwejjamu empale ye kennyini nti ze nalinga mugogo nga ntya naye alina okuntandika amunange pasita ng'atandika kya julayina nga mbikkula nga anzijamu akagoye kange bulungi kanayiti kange nga tutandika mirimu nga munnange ng'amaliriza like kale pasita yali kaleko naye jjajja yasinga ekyo nakibagamba jjajja nenge gye yanfumitamu bambi ekitegeeza pasita ali nzinayesi eri awo yalina romansi naye ng'akasolo ke katono akapasita pasita kasolo ke kaali kabulaabulamu kale naye kale engeri gye kaaliko ssente saakipangako nnyo naye nga jjajja ye yasinga kati pasita ng'amala ng'akola atya nga ayambala ng'ampa $5,000 saagimanyirawo nti $5,000 yamala kwambala n'agenda yali azizinze n'angamba tujja batwogera zino ogenda banga z'okozesa ebisigadde byenkugambye tujja batwogera nga mmanyi nti bannange byakusaaga kumbi ngenda kufuuka mukyala pasita nange binyuma nno munnange bambi yabituukiriza byonna bambi pasita lwakuba kasolo kyali kibuliramu ddala kati nga pasita agambye nti gwagenda okubeera namba 2 nga nze agenda okubeera namba 2 mukyala pasita yakanda kuŋŋamba mukama yeebazibwe ekitiibwa kya mukama woonyirira onze munnange waliwo eyo mutabani wo naye saawa yonna ajja kujja nga tamanyi nti ndi ku baawe yanyiriza mukyala pasita yagamba atya yaŋŋamba sisita kitiibwa kya mukama naku zino onyirira oze munnange wali eyo mutabani wakuteekamu ssente mukama mulungi twafunayo omutabani ne twayogerera ddala naawo agamba ojja omuleteko mu kyaki omutwanjulire yeebale kulabirira atamanyi nti ndi ku bbaawe kati buli watunuuliranga mukyala pasita ng'olabira ddala
Omusajja muzina mu babiri. Natuuka nno n'embuba. Wamala nafuna ebbuba? Namala nenfuna ebbuba ebyo simanyi mbu bannange mukyala wange ajja ababuuzeeko nga saagala kiwulira mu matu gange era ng'olwo abazze nga tujja yombera ddala. Maama Gwangi nnyabo watuuka n'ogwa mu mukwano kati nga pasita omweyagaliza. Nengwa mu mukwano nensinga n'oli gwe basooka naye nga mwagala okufa nga njagala kumwamba kintu nange mbenga makulu. Omuntu ekyasooka Kyokka bannange wali ayagala kukola otya? naye nange njagala mpamba ekintu mbenga makula naye tekyasoboka. Obeerenga makula ekintu n'okyeddize. Nali njagala nange mbe ku mutto nga njagala nzaala yeetoolirako naye maama si byangu oba makula yakikola atya? Annange Wali oyagala kati ono omukazi yennyini abadde akulabirira omusaleyo obeere kati nga yegwe gwe bayita mukyala pasita nga yegwe atula wali mu maaso. Nga nze atuula wali mu maaso kyenali njagala. Iwa buli walabanga mukazi we kati waliwo atayagala ava ku mutto buli mukyala ekyo kyayagala ate yali annimbye omanya abasajja bayaaye omukazi simwagala omukazi mukulu biki takyasobola kwegatta nange tuliwo just lwa kitiibwa kya kyaki nze era tolowooza nti wemba nsizeyo nina kyenkola naye nange abakazi tulimbiddwa. pasita yagamba atya ddiya? Kugambe yaŋŋamba gwe tolowooza nti nno nsulayo lwa mirembe siina kyenkola n'oyo omukazi mbu tebakyegatta ssebo mbu baliwo lwa kyaki. Kati gwe nga naawe oyingidde owulira ddala pasita oyagala gwe aba afuuka mukyala we? Nkugambye nga mbuba naye nga woomanyi kati ye mukyala pasita teyakitegeera naye ng'omusajja mukuba eriiso. Nga mutudde mu kyaki? Pasita badda ku bituutu ne bawaana bakazi baabwe mu kifo ky'okusomesa n'awaana omukazi nze kati nga binyiiza nga mukuba eriiso. Bwe yawaananga omukazi ng'owulira bubi? Ng'olwo lujjava lutalo. Ng'olwo lujjava lutalo lw'amaanyi lwaki yamuwaanye mb'akuuma kitiibwa kya kyaki mbeera mbu mulimu ababalabirako awo omanya ebibozibozi by'abo abasajja abakulu abatalina magezi. Kati wajjanga mu kyaki nga olabira ddala oli omukazi bamugoba ddiggo oddewo? Waliwo naye natuuka ne ŋŋaana okujja mu kyaki ne nnyiigira ddala. Kyala pasita nga nkubira essimu bannange nga tetyakulaba mu kyaki wafuna obuzibu oli mulwadde kumbe yeye buzibu. Nga kumbe ye yafuuse ekizibu? Nga ye yafuuse ekizibu mu bulamu bwange naye nga neebuuzisa ne mugamba mbadde mulwadde naye ngenda ntereera n'agamba nga tewatugamba obeerawo otya kansubire pasita akimanyiiko ne ba asha banno oza asaayagala bapanga mami naye nga nja kuwona. Mukozi wamma mubayita bammami? Tubayita bammami kati ekyo ekitiibwa nze yali akyagala nga nkoye n'ofukamira bannange n'ofukamira n'obanga eyaza omusango. Kyogamba emmamu wabuuza mulina ofukamira? Teeka munnange olina okufukamira. Mavi ku ttaka tolina kwogera na mami ng'oyimiridde oba naddati olina okuba nga ofukamidde.
kati omuntu ono daddy alinga akuzina ati wamugambako ne daddy biki bino biki wansuubiza nti biki daddy teyansuubiza akoleka mukazi we naye nze yaleeta akajanja nga njagala mpambe nga njagala ng'ekintu like mutiisetiise ze muwala omuto lwaki omukadde tamuleka nga bwe baaleka Teddy nange nenzira ku muto ebiseera ebyo Teddy baali bamuleka dda oba yali tebannamuleka bya recently wano ebyange bya 2019 Teddy baali bamuleka walabira ddala ng'oyagala biringa ebyaba Teddy nga nange njagala mbenga makula nga neebuzayo makula yakikola atya nga mmanyi kale njako ekyanguumyanga nga mmanyi buyinza okutya nange nenkola ki pasita n'anaabira mukazi we mu maaso nentuula ku mutto naye byagaana kati sibitegeera bulungi kati ono Teddy bwe yali akyali mu kyaki ne makula yalingamu mu kyaki era alabika babeeramu omwo munda olowooza yamugja mu kiraabu babeeramu omwo pasita aba alya ku ndiga ze bambi nga walaba ekiro kati mwawukana mutya ne pasita pasita yalaba nga nsusse banti namukangakanga ne mugamba nze oyo mukazi atosobola mmuleka bajja tuuka babimanye kati pasita nansalira eggezi alinayo eno Mugandawe ng'aŋŋamba mami kyoba ogenda okukola kati nga bamanyi omuntu tolinyangako ku nnyonyi bakugambye ogenda kulinnya ennyonyi ogenda kufuna omulimu mulungi ogenda kufuna ssente ennungi aŋŋamba munange njagala okole ki ofune ekisingawo ogenda okole ate emirimu sijja kakaalukana ogenda kukola hours biki fumba nanfumba ngenda kujjanga naye kuba pasita yagambye alinga ateranga otravelinga nze gye bajjeeyo obuyambi nga mbyagala aŋŋamba nja kujjanga nkulabe buli mwezi nja kujjanga nkulabe tofaayo kumba mpulaninga kola ki kunfubutula olwo nga pasita amaze okukizuula nti olinza omufuukira ekizibu kitegedde olwo nti njagala musaalizawo akaage nga bankolerako bambi ku bintu byange byayitamu nno namangu era ssente bambi ssente weebaawo tewali kigaana wandowooza abantu bali beebuuza ne bagamba ono muganda wa pasita gye wagenda tewaliwo mbeera yonna ate eyo mboozi ndala nti obuzibu muganda wa pasita yandoopye muganda wa pasita nalabika kufolowinga kale emboozi ate bwe nagireeta lwako kale nafumbirwa sikyali mikono gyabwe naye sifuna obuzibu emboozi yeeri naye endala tolina buzibu bw'ogenda kufuna ffe wano tulina protection tumanya abanene bangi tolina buzibu era waba wakutiisa ng'otukubira buli life erina protection olina eddembe okunyumya emboozi yo biri byaggwa abantu bakuyigirako wano tulina protection gwe totya nyumyamu emboozi ba abantu bagamba naye walabika waliwo embeera awo mugenzi wa muganda wa pasita emboozi tukwegayiridde gwe totya ebisigadde ffe tujja kubikwataganya tulina security tumanye abanene bonna tebyasobola kutiisatiisa kale katugigendemu ekiba kikibe nga munnange olwo nno ntuuse nanti wenakomanga pasita wenatuuka eno wa muganda we nambulokinga everywhere kati wamala okumbulokinga awe nakomanga muganda we nga mugamba lwaki pasita like alaga nti alinga eyambulokinze oba alinganga kiki ekigenda mu maaso gweoyogera naye nagamba njogera naye
yangambye afunyemu obuzibuzibu ogenda bango oyogerera ku ssimu yange ng'oyogera naye. Kati natuuka twogeranga nga womanyi twogeranga nentuuka nenfuna omulimu nembeeranga n'oyo muganda wa pasita. Kati nentuuka nga tukyayogeranga naye nga like byakusika muguwa nga onoogamba omuntu gwamwegayirira gwamuwa message nentuuka nemumusonyiwa. Kati nga womanyi ontuuka nyiriramu nyirira ndabika nga muganda wa pasita tatandika kuwungira. Kati muganda wa pasita otuuka onyiridde ofunye omulimu muganda wa pasita yakola atya? Nga ntandika yatandika kumpa kakeya manyi ndowooza ewaabwe bo baasoma mukwano balina eyo romance eyo like okufaako omuntu kitegeera ebintu bya slow but sure. Munange ng'atandika nga kunfangako ngenda okudda nga yafumbye yanyukanga mangu ngenda okudda nga omuntu eyalinga dda neneefumbira ayinda okudda nga yafumbye nga yatereezezza buli kimu nga nenjogera ekyuka ebyo yalinga yeefuulanga siriyasi. Endowooza munnange osanga munnange yakyusizza afaayo kumbe simanyi nti yagudde dda mukwano. Kati nali ntandise okufuna bwange nga lwemugambye nemuganze munnange muganda omuvuddeko muganda otakyampa budde nze kamuvinge on nga lwentandise olaba abantu abalala. Olwo ng'ovudde ku pasita omwesonyiye. Olwo pasita mwesonyiye nga naye mugambye munaye muganda wonze muvuddeko muvinze on osanga naye kyali anjagaliza. Ngamba era kyolina okukola kuba oli alina mukazi we ng'olwanteera nako nga ngamba munnange ngamba oli agala mutabulira maka gwe kwe kukola kiko kusalawo akuleeta eno. Amugamba kirungi nange kantambuza okwange. Tandika okunajja bange like ninayo boyfriend nga omanyi omuntu baatisa kano baatisa kali nga gaye atandika ng'onyuka ngalaga protectinga ngalaga amanyinye ebifo eno nga ngamba abasajja abo bayaaye ennyo nnyo bagenda kukola bino bakola biki kumba neegwanyiza. Kati lunaku mba nva okukola musanga mu kisenge kyange nga yeebase. Nengamba ono bayiri ewuwa alinayo omugenyi kiki mulera mwesongera nga ntuuka nga neeyambula nze nga nkyusa ngoye zange nga ngenda wali mu kitcheni nga nvujjayo mmere nga ndya. Mpulira nga ntuula mmanyi omuntu agenda malazuukuke anviire mu buliri bwange. Omusajja avaayo mu kisenge omusajja tavaayo mu kisenge. Kati natuuka nga njagala kunaaba nenyingira mpolampola nze munange mmanyi akyebase kumba atunula asirise nga nze neeyambula nga ngenda neenaabira mala okunaaba nga nkomawo nga neesiga ebizigo ba neesiga ebizigo nga mubuuzo wange kiki oli bulungi nga ngamba ndi mulwadde seewulira bulungi nga mbuuza buzibu ki nga ngamba ndimu ndowooza omusujja janamizeeko eddagala naye seewulira bulungi sinaba kutereera nze ojja kutereera walimize ddi like nga onoofa ku muntu kuba naye abadde anfaako nga ngamba nalimizeeko olweggulo namugamba olwedde buzibye ddamu omireyo ki empeka endala oyinza otutereera. Muganda wa pasita ngamba ajja kola ki ajja ddimira. Nze nsigala kwemeta akazigo kange nga wemeta akazigo ng'ali awo yeefula omulwadde bana azimiriza tazimiriza bw'atunula nze neesiga bizigo byange. Kati naagala omugamba mu kisenge kye waliyo mugenyi kiki ekimuwezeza mu buliri bwange naye nesaagala munyega nti munnange nannyini nnyumba ebulaya bayinza okufulumya ekyo. Kituufu.
ngamala okasiga ebizigo nga ziwera awo ssaawa nga nnyeza ekiro amugamba nno njagala wummulamu nga yeeyongerayo nga manyi nti omuntu muganda agenda yimuka agende mu bulijjo yagayi yeeyongerayo weeyongezi nga ngamba nga mugamba eri mu kisenga tewaliipo ki nga ngamba tuula nina benjagala okugamba nga munange ngakola nga ntula nga ngamba weewunzika wano amugamba asigenda kwewunzika yogera nga gaya atandika kaaka ate naye yali wa bukodyo nga gaya akaaba nga ngamba okuva enajja agezezako okukikweka naye alaba nga kiganye obulamu bonna buli kunze anjagala okwekutula yagamba atya gayi nangamba mbu okuva we najja njagala naye abadde akisirikidde ebbanga ng'agezaako n'okwegumya naye biganye ekusalawo akyogere nga muli mu buliri olwo ndi ku buliri ntudde ye yeebase kyokka nno ng'akaabira ddala bannanga abayaaye nno basajja bayeeye naalyo afuutuka amaziga mu maaso n'akaaba n'angamba nga bw'ayagala okunjagala n'angamba akole ki ankolere ki sobola omwagala n'angamba tali wano lwakwegatta naye awulira ng'omutima gwe kukola ki gunjagala ne muganda ekitegeeza muganda wo yandeeta eno gonjagale n'angamba nedda si bwe kiri nze just omutima gwange n'angamba embeera zo zinetedde okwagala oli muwala mukaka ebintu byobikwata nkola nebinzigwako nemugamba munnange sola nakikola sola nakirowooza kati muganda we waanaakitegeera binaaba bitya agamba ate ng'ani agenda omugamba mu nnyumba tulimu babiri ng'ani agenda omugamba mpulira kati neŋŋaana awo nemugamba munnange sisobola nakirowoozaako ngamba kale nkuwadde obudde nga gaya agaana ova mu buliri ngamba sigenda vaamu kale twepake bwebasi biki nga mugamba ngenda nze kupa kwebaka oba oganya ova mu buliri bwange eraba ndi siriyasi ndi mu ddiiro ntudde ng'avaayo ng'ajja atuula nange awo nga gaya alyoka nnuula emimwa omanye emimwa gya by force yakulumbayo mu ddiiro n'akunuuna emimwa n'antandikako ebyo ebyabazungu omuntu n'akugwira like n'atandika okunuuna nga tomanyi olaba nange tewamunuuna bbaka nedda like nali mwejjako nagamba no please no nga akanda kimu nedda mbusigana ate tekyaggweeraawo mu ddiiro kyaggweeraawo bambi mu ntebe wamala n'oyima n'omuwaako ate obedde sitebyakuyiima naye bambi engeri gye yankwatamu bambi bali romantiki ate ono bambi ye kasolo ke kyali kyekyo bambi yagunnyikiza bulungi muganda wa pasita yali asinga ku pasita yali amusingakoko yali amusingako kuba omanyi okumanya ng'abantu abasajja bagezaawe yajja nga wa yeeyimye nga yeesimbye bweti omanyi omuntu ng'aggyeemu engoye ng'ali redi ndowooza yali ali redi okundeepinga lwakuba bambi sijja kitwala mbu yandeepinga kuba tetwalwanako just namugamba nga top nga like mugamba akikomye nga yangamba okitegeera naye nga tetwalwana nga yakugamba ki bwe wamugamba nga kikomye ng'agamba atya ngamba no n'agamba I can't kati wano mu kukulya emimwa egya bayifoosi kati wamala n'okkiriza n'ogonda
nenzikiriza bwe yamala okunona like kagundi kake nalimu kanaiti kanga kesumulula nanga abasajja taba nakasumulula n'atandika okununa ebbeere nanga abasadda mutegeera bwe yakusumulula kanaiti n'atandika okununa ebbeere lwako mutegeera wenako mutegeera awo sadda mutegeera awo ng'obwongo bugenze kati ne mukyekola kasekisi kaali kawoomu kaali kalungi kasingira ddala akapasita kale gayi yali mulungi naye tekyali mu bwongo bwange nti asobola okukikola wakaali kematiramatira nga omanya ogwo obuntu like alimu olw'emiimamiima olw'ematemate kati nga si byendi nakonziza nasooka neŋŋamba oba gaayo naaliko ekikyamu oba kiki sobola nasooka neŋŋanda mu ddiiro ne ntula mu ntebe kumbe gaayo ali siriyasi nga yayimyeyimye nadda naye bambi bikuumuufu byali bikuumuufu nnyo 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 enzina yaako neya pasita neya jjajja eriwe ani yasinga ku munne yono yesi yani jjajja tweja lumu ate gye byajjajja byali byakabuzi teri kwenuuna teri romansi kitegeera kati ku bonna bonna era of course ono gayi era yabasinga kuba bambiye ali romantic ebinyuma byo kati mwatandika okwekalakata ebbanga naye twekalakatira ddala twakajja twete wagwa mu mukwano nagwa mu mukwano ne muganda we n'akimanya kati muganda we yakimanyira balinayo anku waabwe eno yakigamba pasita era pasita awo n'afuna ne muganda we n'afuna kajerasi akasajja era nga ye muganda wamugamba omukazi gwe wamuleka mukazi gwe wakola ki gwe wamuleka n'omubulokinga shegera nanterako ne voice note ze bayogeranga nga pasita mpolokera omugambo nnyini nawe nali mutabulira amaka gy'oli nze yamulumba kati mwawukana mutya ekyatwawula nze yamuleka nga alina nnyo ebbuba bambi gayi yalina ebbuba lingi ng'akebera nnyo essimu yange muntu nnyo wa social media ate nga nange ndi muntu wa social media kati kwegamba teyasonyiwa ssimu yange ate nga nze already ssimu yange eba yange kati yagaana okitegeera nebitwawula kati ng'akebera nnyo essimu yo ng'akebera nnyo essimu yange nga bimalako emirembe buli ssaawa abeera ayomba ani akuweereza message sebo ye nga ssaawa eziwera 5 ayagala essimu nga ziri offline like ng'ogijjeeko ogitikinze off panange nga yali amanyiira nga eneyo enfuga eyo eryedda ate nga nze byo sibisobola omusajja yali akufudde kisolo kugambye nga amanyiira nako abambi alina omukwano nga yetuyombamu nga ddali lwekino ogenda kunzizawo omusajja nga ndamuleka annange anti wembigimya nga mpulira mu miisinga kitegeeza omusajja ono watuuka n'omwagalira ddala tweyagala ebya serious ne tweyagala twakajja twete wano guno gwennyini omwaka naye nga tubadde twekalakata tewafunayo olubuto olulala lwakubiri
okufuna ki olubuto nkyali muko nkyalina akakaana kange kamu nkyetegereza basajja sina kindi nyinza okukomakowe onali njagala muzaalire naye bambi nalaba nga tekisaana nga kijja lulabika bubi naye nga yakuyisanga mukazi we nga akulabirira ye bulungi nnyo n'atuuka nga n'abeewa bakimanyi jjukira nze pasita yali anzinira mu nkukutu era ono muganda we yali akimanyi akola ki nti yali anjagala naye nga tewali mulala akimanyi nti anjagala era yatuuka bazadde be like ne twogera ku zi video call ne baganda babalala be nali simanyi nakumanya nenjogeranga nabo twali tweyagalira ddala mukazi na mukyala pasita ye yakuziniranga mu nkukutu bya kiyaye fungula nteekeyo bya kiyaye tewala ne muganda we yalina obuvumu obunjagala tiye tasobola kundaawo agambe nti oli yantutteko mukazi wange ng'ate olwedde pasita alina mukazi we kati mukazi we ekusinzira engeri gye balabye akatambi mukazi we teyategedde ye awula nze simanyi oba yategedde mukazi we naye nga mera waba ali ku social media alabika yabitegeera kubera omuntu amanyi emboozi era aba mmanyi aba asobola okkigategeera naye era tebalina kye batugamba ffe tulina wano security era tutya wewabeera wakutiisatiisa ng'otugamba atuwulire wewa waali tumusange naye ono muganda ye yabimukubayo oli tali ku social media like kwali naye nga tasobola beera kuno kuliyo simanyi enewe naye ono muganda we wa muganda watera nnyo twalinga tutera okuwuliriza nga ndi naye kati mmala okwawukana mpulira mala okwawukana naye we tukole ezo zilive nenzigyayo ezo emboozi zaabwe ate naye ndowooza yabirabira ku tiktok kuba ebintu nali nabyo nga birudde vidiyo eyo twagikola tetunagenda ku summer festival era newunya nnyo ng'ekomyewo last month neŋŋamba oba this month oba last month either babirabira ku tiktok manyi tiktok Uganda etrendinga nnyo ti ne banoonya like nabyogerera wakuba like abantu babigattagatta like biraga nti yali audio ne bakitegeera nti nabyogerera ku Richie ku real life wera yayogedde nga ng'aŋŋamba odde otya ku real life nga mubuuza real life yebiki nga neebuzaabuza n'aŋŋamba waliwo omugayi akola ku real life ali ku social media ku Facebook odde otya onotandika okwogera personal life yo kiki wali otegeeza banayi pasita yafuukira ekizibu nno naye ye bambi muganda we simanyi bambi osanga we binannemererwa n'amuddira kati ennaku zino tolina musajja wadde siinaayo kati siinaayo ninayo bano abawujjibwa obw'obunyamaavu naye siina wa ku mutima ba one night stand like wenyimidde neŋŋenda nekiggwa nenkomawo siina wa ku mutima omusajja tomumenya omutima ate mutima gwaki obuzibu nti bannange obuzibu bambi gayi nandi mwagadde naye buba biki omuntu akeberakebera essimu si mulungi beera naye bannange omuntu naye abeerako negunjize omuntu abeerako nebyakweka mu ttimu ye naye gwe n'olingiriza omuntu n'okebera essimu y'omuntu tebiba birungi naye bambi nali mwagala bambi gayi ali romantic bino we muyomba mu omusajja kkube yakuzinawo obuzinyi ng'okkakkana
Ne kati bana bagenda abawala bagenda waba pastor bawa magezi kina bagenda waba jjajja. Ate abagende waba jjajja bannange. Naye nze kyennalabye kati abo kyennalaba pastor kyeyangamba okumbuuza mbu bandi ku family planning. Pastor alabika jjajja alabika bamuwa abaana like bye yazinanga abagundi bayo. Abakazi babayita batya abo? Abaki? Be yazinanga abo. Ndozanga bafuna embuto tekola yangamba mmire piruzi. Naye nga bandi abagenda abazungazunga naddala mu masabe eyo bannange. Kale siganye ne bapasita nabo si balungi. Naye n'abo abasawo abo nabo balina okwegendereza muntu. Nze kati n'omuwala mukwano gwange alabika yanseetinga. Kuba oli yali mufere sina musawo wabula mufere. Tosobola kuŋŋamba nti onzinye kuba nagamba kale kaŋŋume toba omuntu aneebaseeko kale eddagala likole. Naye n'omusajja baamutwalira ddala. Sirina kyenfunye obusente bwange. Eddagala teryakola kyokka n'ensasulira okunzina kati byebiki ebyo. Ekisinga okuluma ye jjajja okuba nga yatwala ssente zo n'akuzina n'okuzina. Abantu balema okuntegeera. Ekisinga okunnuma jjajja kunzina kyokka nanzijjako ne ssente. At least yanzinzinye n'andeka ne ŋŋenda natanzijjako obusente bwange. Kituufu wamma bambi sorry. Kubanga jjajja at least yaligambye nti waaye ojja kusasula nga bikoze. Kigenda muwala onodda ng'okoze eki? Onodda ow'obujulizi oba munange okwebaza nga bikoze. Ne jjajja teyalina wadde ekisa ne ssente yazitwala nga n'okuzina kwagasse. Nga nako kwagasse ate nga tebikoze nakukola kyekyasinga okunyiiza ku jjajja. Singa byankolera nandizeyo sanga nenfuna n'eddoozi endala. Kati bwe yamala okuzina nga akusaza eddagala yagamba nti omusajja agenda kudda atya oba atya? Yagamba agenda kumulekawo. Tofaayo buli kimu kigenda kwekola kyokka. Mbwera mbu ono yali bba wange bw'agenda kwesonyiwa oli omukazi. Akomewo. Mu bbanga. Maama. Wiiki gye navaayo yennyini wiiki gye nagenderamu ew'omusawo wiiki ejja. Omusajja n'andaga nti asala ebiyuuku eri asulayo ennaku 5 ne wange asulayo ennaku 2 ate nga tankutte nako. Kati byebiki ebyo. Kyokka nga jjajja yaŋŋamba mu nnaku 3 ngenda ba nfunye enjawulo. Jjajja yagamba atya? Mu nnaku 3 ngenda ba nfunye enjawulo. Kyokka enjawulo sigifunye. Omusajja yatabukira butabukizi ddala ansalidde ebiyungu eri asulayo mu nnaku 5 oba 6 ne wange zaalinga nnaku 2 ate nga takoze nakijja situukiriza mukolo. Nawe onoogamba nti kubeera abeerawo. Naye nga ennaku endala simulaba. Teyakuwa ddagala lyonna. Jjajja teyakuwa ddagala lyonna lyakutwala kumansamansa oba biki ekintu kyonna. Teyampa nti gye nali okola yambuuza. Yangamba olina woyinza okukolera lino eddagala kati nga omanyi nga tuli ku mizigo. Tosobola kukolera ddagala ku mizigo ate bannayibba bakuloope bawulire ebiwunya. Mpulira. Yangamba nja kudda ansala eddoozi endala ddeni ebisigadde yajja obikolako. Yambuuza n'amannya g'omusajja wange n'agamba bbaawe amannya ge yaani ne nga mubuulira. Nga tofaayo kati nze njaba ndikukumiranga wano ojja kudda buzzi kusala eddoozi endala. Oba wamuwoomera oba jjajja wamuwoomera. Ndabika namuwoomera nga yanzisa masimu natuuka omubulookinga nga nkubira almost luvannyuma lwa nnaku 2. Ng'agamba ki?
ngamba muwala waganyira ddala okudda kati oli bulungi byakutereerera we binakyenkalana ng'olyoka otandika okukuba amasimu nti ate oyagala kudda tereeza bufumbo. Kati gwategeera otya nti jjajja mufere yazinye byakiyaaye? Anti okuba nti omusajja wange teyadda. Nze nagenda wa jjajja funa buyambi, omusajja wange alekewo kiri ekikazi abeere nange tudere bulungi nga we twali. Kati nakakasiza nti jjajja mufere muyaaye teyalina musawo alabika bano ababwerindikamu okulaba nga siina njawulo yadde. Waliwo gamba nange enjawulo nagifuna. Ebintu byayongera kutabuka butabusi. Ebintu byayongera tabuka butabusi. Saafuna njawulo. Tewafuna buvumu bumugamba jjajja tewali kyakoze wadde. Namubulokinga mu blockings. Nga neesibyeko nnemeddeko nze ne mu blocking. Naye kati engeri gy'otunyumizaamu njagala osigaleko tufunireko ku masimu abantu ba bulijjo bakumbuuza neero tukufunye era nze neeyanziza nnyo soke tuwulirize ku ndowooza z'abantu. Kale bambi. Kale tweyanziza nnyo mukwano. Alright. Kuba ku ssimu eyo tuwe ku ndowooza yo oba so bulijjo abambuuza omuwala naye emboozi nga bw'ogimanyi emboozi agitunyumiza era yeemu era yeeri njo mumumbuuza vuyo tumufunye ng'abantu bambuuza nnyo mutuleetere. Alo wangi ogamba otya ssebo? lisitedde kendeeza ku ssimu eri ey'okubiri oba laputopu oba ki kyolabirako kyonna. Jjajja Ichuli bane yakalakata omwana wa bendi. Jjajja Ichuli alina okunnyonnyola. Naye gwe ssebo kyogera ku jjajja mulala ate ebintu mutansiku beera serious. Nga boogera ku jjajja alayina essabo si jjajja Ichuli. Katemba we until Friday. Hello, emusibiti jebale ko boss ogamba otya? Sigamba muganda wange obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ate obubwo. Obwange sibuli webale kutukomezawo mukyalo. Mukyala bulijjo mwamunsaba buuyo muyinza omubuuzamu ebibuuzo bye mbasobodde kumubuuza ajja kusobola okubaddamu. Omukyala emboozi gy'anyumiza ey'abapasita kituufu bapasita bakola ebintu ebyo ate n'ekyo kyayogedde ku ky'abasawo nabo babikola kuba nze experience eyo girina era waliwo pasita omusawo yabikola omukyala naye yali yamugamba nti agenda kumuwa lubu. Mbagenda muwa lubuto. Kati omukyala yagendayo nga mugumba tazaala ng'agezesa abaddagala. Naye kati pasita omusawo n'agamba agenda kumukolera eddagala omukyala afune olubuto. Lwe bayita oluzaalo. Naye eddagala lwe bayita oluzaalo kati n'amulimba nti agenda kuliteekesaamu waya ekali akakodyoke. Okitegeera naye kati omukyala nsikale kyemuwabulamu kyono muganda wa pasika wabanga omuganda wa pasika yali obejjali era omukwana agumanyi nga yamwanjula n'ewabakadde. Omuganda wa pasika mutuufu agende ne muganda wa pasika. Agende ne muganda wa pasika kuba yamwanjula ewabakadde ate oli pasika
yali amwagalira mu nkuku naye no Mugandawe yamwanjula ewa bakadde baali abamu bamumanyi agende naye amuzaali. Biri ebirala byonna abyerabira ebyo byaliwo kati abeere ne muganda wa pastor. Byaliwo kuba omukwano yali amumanyi. Abakyala bonna kye baagala mukwano na muntu asobola okuba nga amufaako kuba waba yavaayo n'akyogera ng'ali open ate nga yasobola na pastor ono yasobola okumusindikayo eri abeereyo. Kuba pastor ono agenda okumusindika ono omuwala agenda asange Mugandawe eri nga akimanyi nti ono omuwala agenda kwonoona obufumbo bwe ate nga ye si mwetegefu pastor kulekawo obufumbo bwe olw'ono omuwala. Kituufu pastor yabuuka. Pastor yali mugezi n'amanya nti omuwala ono alina okumwejjako ng'obudde bukyali. Naye it was an advantage. Ewoyo omuwala kuba naye kyamuyamba abaamukolera ku bintu n'agenda e Bulaaya ate Katonda n'amulaga n'agamba ono gayikwa alina okubeera naye oyo muganda wa pastor. Mwaye yali openi n'amulaga nti amwagala n'amwanjula ew'ab'eŋŋanda ne bamumanya ate oli ng'amwagalira mu nkukutu. Kituufu. Tabaako nakyatya wadde. Tweyanza nnyo ssebo. Muganda wa pastor. Kale tweyanza nnyo ssebo. Muganda wa pastor ogambye gwe gw'osemba. Bwensemba embeera gye yateekawo yali ntuufu newembeera nze. Kale tweyanza nnyo ssebo boss. Tweyanza nnyo katulize n'okumulala. Hello, Mr. Irish. Hello. Ogamba otya? Sina bigambo. Emboozi ogiwulidde emboozi y'omukyala? Emboozi ngiwulidde kyakwa kuba oyo Koola abaddeko naye abantu oba bannayuganda oba baaki. Ate kati tukuba masimu kubuuza bibuuzo. Ate kati ye atandise ate kujjako oli ayogedde emboozi abadde asaba magezi. Abadde tasaba magezi. Kakati atonazze ali mu kuwa magezi ekifo ky'okubuuza ebibuuzo bye ali mu kuwa magezi mbwe ate genda n'ono genda n'oli. Kubanga abadde anyumya emboozi abadde tasaba magezi. Oli yazze kunyumya mboozi ye so si kusaba magezi. Era singa abadde ayagala saba magezi yandibadde atubuuza abawuliriza nti kati ŋŋendeko n'ani kubasaba. Ky'oba olaba tebawuliriza ye bw'afunawo kacyansi n'ayitawo n'aleetawo ebibuuziboozi bye bitakwatagana. Kuba aba abakyusa bukyusa tayimi. Naye nze bwe mba mpuliriza emboozi yonna nze mba mpulirizaamu kola ki omuntu mukwatirawo ensobi. Ati omuwala oyo mukuttemu ensobi zibadde bbiri. Yes, mpulira. Ensobi esooka era ekibuuzo kyange ekyo kye ŋŋenda omubuuza. Pasita azze mu nnyumba alemeddemu ng'olaba ayagala kusula. Oyambala otya obwambazi nayiti omutali na mpale? Omuwala agamba nti pasita yamusanga olwedde ali mu nayiti nga n'atera okwebaka. N'osituka yamusanga nawe yalira omwana wansi. Pasita nale kuba pasita yakeera. Ono nakola ki pasita n'atuula n'agamba agenda kusula. Era omuntu yenna kulaba nti nno omuntu alemedde mu buliri nga tomulinaako kakwata. Empala atirisiti empala ojambala.
naye omuntu saba omuntu azze nti nno oba alina ebizibu ayagala kusula kaawo gwe naawe n'osula nga ekiwojjolo kiri mu nayiti nga bwe zitangaala mbuno simanya abannaaki naye osanga egyo mizeege kati ekyo kibadde kisooka ekyokubiri gwe kati Jairus-boy olinga agamba nti gino mizeege ono omuwala ate omuwala ate gwonenyeza kati ate omuwala naye oluusi ayinza okuba omanyi omuntu gwe buli lwobeera n'oyagala okusavuwaza ennyo bw'oyogera emboozi n'oyagala ogisavuwaza ennyo lw'oba okola ensobi ate era mujja kubeeza ensobi abantu mulimu abantu ababeera awo nga bo banoonya nsobi bw'oba oli mutuufu 9 10% olina ensobi zo ze bajja okukukwatirako kwagala bajja kukubuuza ebibuuzo kyova olaba gwekola ki yogera bitono ebituufu toyongeramu mpulira Jairus-boy tonyumisa mboozi kuba yogera ebingi era bamubuuza bingi kati gwe ogamba yalina okulaba nga pastor azze n'ayambala empale at least ku byonna bayogedde tayogeddeeko kuyamugjamu mpale ku basatu abo byonna bimubuuza n'angamba weyagendera mu ssabo already omusawo yali yamugambye dda aggyemu engoye zonna agende bamusala eddagala nemubuuza pastor yakugjamu empale n'angamba pastor yamusanga already agenda kwebaka tasula mu mpale ono owokusatu era yakwakula ekiwojjolo era yali ava mu kunaaba omuwala ndi ku saidi ya muwala omuwala sitole yeegatta kaakati era ssebo omuntu kati oli lwe yajja kuba kati tetugambye ono omulala asembyeyo asooka yali wa ddagala kumusala ddagala pasita yajja n'amulimba ekiro kyonna ekiwojjolo n'akimukwakulako ku makya ng'amatidde ebiboozi bya pasita yateekamu obudde naye ono omuvubuka naye bwe yajja bweyeekaabyamu bw'ati yamaliriza naye azinye era yazina kwegamba teriiyo oyo omuwala teriiyo amukwanira nnaku 3 mpulira Jairus-boy naye kwali awulira buli ajja amukwata sipiidi amukwatira waawo tamugambaako nti kale oba kanerowoozeemuko oba leero obaddeeko olumusanga awo amaliriza agimukwakuddeko bali ababiri yatugambye yalina olwoyo oyo ate banoona asembyeyo ye gwaga nti gwadde nti amwagadde kwalaali olwedde ye atugambye nti ye yagenda omukwana yali alina bwabojjererawo kitegeeza tali kasigiri taliiko buyimo nziga bwagoonya bw'aba sebbeere yakomaawo okulaba simanyi okutegeera yakomaawo naye bannaye bwe baamunuuna ebbeere we yakoma otegeera ebintu ebyo bimanyi naddala ku saidi y'abawala bambi balate baamunuuna ebbeere teyaddamu kutegeera onalebo mwami gira olindako tukyalina sigala awo tetuganye abantu balina wiikinensi naye era omuntu bw'aba akukwanye bulungi omuntu gwoga nti tugenda kumwagala ekitegeeza yandi tugambye nti abantu bansanga olwedde nange nakola ki nali namwegomba dda yoyo omuntu akwana n'omuweerawo era ogenda okusanga nti ojja mumusanga mu kiraabu ogugule okisingeko otwale ozine bebano abakuweerawo bebano bakagwirawo madamu oyo ye madamu mulungi talwisa naye agamba yalina ebizibu bano abasajja
taking advantage ku bizibu byalina. Kubanga jjukira omusawo yazina, jjajja yazina ng'omuwala alina ebizibu. Pastor ng'era omuwala alina ebizibu. Ono yennyini asembyeyo ng'era omuwala alina ebizibu asula wuwe. Kati balabika taking advantage. Waliwo okuba si bwatu bwali. Naye nga taking advantage. Sebo, bali ababiri ab'e Uganda, it's okay. Era obatekinga. Naye bw'aba kati nga bw'atugambye mbu ali Bulaaya. Ali bwe okujjako nga Bulaaya tamutubuulidde, okujjako nga ali Kenya, ng'ali mu kikoosi kya nnaku. Naye wano e Bulaaya oli bw'aba akusuza ng'ate olina ne luumu yo. Kizibu okujja n'akukwata off guard eyo, oba olina rights ezimufulumya. Ango Rich Bulaaya simubuuzangako Bulaaya gwalimu naye simanyi Bulaaya mwali. Nanditandikikaawo Ango Rich. Kati awo sebo osobola okujja omuntu ayinza okujja n'omusuzaako aweebuwa olw'okuba mukazi n'ogamba olina kumunnyukiramu. Naawe kennyini olw'okuba oli Bulaaya wano oba otya. Nsuzizza bangi naye maama tosaadde omukwatako wadde. Otya ebyo kati obikola eri Uganda ate era osangayo abamu nga n'agaana n'agifuluma wadde ku ssaawa 9 kwa kiro e Uganda n'asalawo n'afuluma n'agikumma. Bangi nnyo abafuluma amayumba g'abantu. Kati agizeemu azze akaabyawo obuziga akutte ennywanto yange ku Bulaaya. Muganda wange ebyange tobimalaayo kubanga era yoyogera ku era nange nebindeese. Irish boy yoyogerako byebyo era bye bituufu. Kati nsaasira nnyo ng'abasajja omusajja agenda kuwasa omukazi nga kugambye nti yali afunyeko zi night stand. Bw'owulira omukazi nga kugamba nze nalifunyeko night stands nga 2 oba 1 oba 3, oyo mukazi mwesanyuwe muveeko. Abatalina break. Tabanga koye break. Ezo scenario 3 zonna nga zikulaga nti omukazi talina break Ango Rich. Okirabye? E Bulaaya omukazi ne bakuzina bati Bulaaya wano. E Bulaaya ne bakuzina bati. Muntu omu yekka yamuzina bannange. Gwe tosobola kugaana bakuwa kiss no. Yakaba amaziga. Nota amagulu gootu. Kati sebo Richitoma ikaba. Manyi okaba naye sisobola kaba nga singa emotional. Kati lipu zonna gy'obadde baddeyo bamaama abalungi nga tetukulabangako bw'okaaba ne bakwatibwa ekisa ne bakuwa. Olina omanya kiti omukazi nga yabuuka. Oli mizeege kyategeeza mbuno ye kati atya nnyo amaziga okusinga omusaayi. Nti waliwo abakazi abeebuzabuza nze bwe ndaba ku musaayi ntya nnyo kati oliyo okulaba ku maziga ng'olwempala ajjamu. Omusajja yakaba n'amusuubiza n'obulamu okumutegeeza obulamu. Anti kale tetuganye omusajja yennyini yamugamba ku ntandikwa ng'ali mu maziga g'embu ye tali awo tazzaawo kumuzina yayagala kumwagala. Kati yandibadde omuntu ategeera amugamba nti kale ekyo nkitegedde kati tujja kukigezaako naye kati genda neebake. Yadduka era ekyo yakimugamba n'amugamba kanve ne wano ngende ntule mu ntebe. Omusajja n'amusangayo mu ntebe n'amuyinwa gyalubodde. Ebyo byonna mbono kati naye nze omanyi sirimanyotambulira ku mutwe gwange kyemba nzikiririzaamu ekiraga nti ono omukyala ye mizeege. Nze mbirabye nnyo omuntu wano e Bulaaya mbw'ogenda mukiisinga kifuba.
era ajja kusindika eri n'omulondoola eyo byonna eba evidence nti yoki omukaka ate kati labayo Richie ekiraga nti omukyalo ono ye mizeje obedde oyo omuwala abadde akusomedde layini ez'abasa abavubuka balonderedde ng'aweze 7. Omuwala anyumiza abavubuka 3 bokka. ate 3 batya ab'okubulaaya bana oli ayasooka okumwagala gwe yakula naye ayamudisappoint nga nafuna omukazi omulala akugambye Richie wuliriza omukyala Richie towuliriza Richie akugambye waliwo balala bazina nti oyo kulaza wa pastor yali jelase yafuna jelase nga waliwo abavubuka naye alonderera akugambye waliwo abalala abazina sawa zino abazina bawana kistanji nkugambye va ku mukazi kati kitegeeza nti naawo awo weyatuuka awo ku bulaaya we yalinawo obugaayi nga 3 obwali bumubojjerera kati ono n'agamba nti buno nze nsula n'omuntu wano kyokka buno obwebweru bwo buzina va ku mukyala wa night stand kakati olw'okuba ebigambo ndooza ebigambo nga talina bingi ate kati Irish boy bwe mba nga njukira akatambi akasooka oyo mukyala yagamba akizudde esonga lwaki azinibwa alina ekisa kingi lwaki ekisa kingi kikyakoma ku pastor lwaki kyagenze nekituuka ne ku brother wa pastor omukazi bwati bwali ate amagulu naawe mukazi bamuzina buzinyi oyo obuzinyi bwa buzinyi naawe bamuzina buzinyi abasajja kampabuli bw'osanga omukyala nga kugambye one night stand yali agifunye mu bulamu bwe oyo mukazi mute totwale waka era nawe zina buzinyi oveewo zataba one night stand kyogamba Irish boy aba one night stand tetuswa kubaagala anti kakati gogo mwoyo omuntu manya nti no otutto omukazi n'ebizibu bye kakati golowooza nti one night stand omututte ogenda oyo ajazina ne brother wo ajazina ne brother wo azine ne mukwano gungo mulese waka kubanga nawe ebuwo wennyini wooba omututte singa omuntu atakati wadebulaya abantu batambula n'eccupa zaabwe oba whisky ajja kubala bubazi nti John ntwaleyo Johnson yemuwali Ricky taliiwo demuwe waali tuliwo 2 era mu kitebe ajja muziniramu agende kuba ye kunywamu anywamu oyo one night stand omanya kunywamu bunywi Richi nkugambye va ku mukazi wa night stand muve kumuviireko ddala abakazi bonna aba night stand b'osanga mu kibaala oyo abeera mukazi wa kuzina buzinyi oyo mukazi wa kuzina buzinyi si mukazi wa kutwala mu makambo ogenda muwasa ajja zina muganda wo n'ekitaawo asobola muzina bakola batya Irish boy omukazi owa night stand g'osanze mu bbaala manya kawisiki kekajja kati mu luzungu kekajja minatingisa ekijanjaalo kyabwe kekakimeza nekireeta ebikoola nkugambye oyo ajazi azina kitaawe kitaawo namuzina nga musajja iveeko eyo gwera bw'oba oleeta buleesi kawisiki ng'atandika kukukubako mikono kati fa babadde baagala ne waliwo omuntu nga yanyumiddwa nga anti n'omulala ajja munyumirwa site temubimanyi ebyo kakati katya nti era gw'olowooza nze njagala okimanye muganda wange oli mulungi tetuganye naye ate si gwe osembayo buli wantu wonna wojja okugenda era wajja kubaawo omulungi waawo asinga kati ye buli wanaagenda buli mulungi waawo mbunno amwegombye ng'azinwa
abo jejo kibamize era abamuzibu era ne bwoba omututte waka ne yeerimba mbuno simanya azze kufumba oyo abazze kukubba era buli bw'oba ovaawo ng'olina w'olaga funaafuna sitowa y'ebintu ebintu bye ebyebbeeyi mw'obisibira tomuleka waka yekka okirabye omukazi wa bigambo bibiri ne bazira bigambo bibiri natta magulu bigambo bibiri natta magulu kyogamba oyinza okubeera n'omukazi nga bw'oba ogenda okuvaawo ebintu byo bireko obisibidde awantu anti oyo kati ye mukazi gw'osanze mu bbaala one night stand najja ne yeefumbiza n'alemerayo ewuwo oyo ekyangu ky'oba okola olina kwesiba bbiri nga ne ku mulimu atirisiti omutwala n'abeera awo nga yagenze n'akaana ke kaanako n'omuteeka awo oba n'omuleka wali ku ka coffee shop nga oyo mumuwe bukyayi bwonna bw'ayagala paka lwennannyo katudde ewaka oyinza okuddayo ng'enju nkalu nina kola ntya nga mukazi wawe nga musisinkanye one night stand bw'omusisinkananga ssebo buna n'ozinamu n'akuwona enda sirika gyendaga wangi ssebo tuwulidde naawe esimu ebadde evuddeko omukyala ng'oyo tukola tutya gambye bw'omusanga omukyala ng'oyo nga n'omutwala ewaka one night stand n'ozinamu n'alemera ewuwo naawe mbwono weefuula ng'owoomeddwa enkeera oba oluvannyuma lw'ennaku bbiri bw'aba akyali wuwo bw'oba ogenda tomuwoza nti ate ekisumuluzo ggalawo kiteeke wali mu kimuli oba wansi w'akamaati mugambe nti bebi leero tugenda kukola ffenna naye bw'otuuka wali ku ofiisi w'okolera owete oba onootera okuyingira w'okolera wennyini omagamaga awo n'olaba awali ka coffee shop ne mukyamawo n'omugulira n'ogamba akolamu ng'ono muwe bukofi bonna ne bw'oba oleseewo euro 10 omugamba bebi nnindiraako awo kanzije gw'ogenda okola emirimu gye anywe bukyayi paka woonookomawo mudde ewaka tomulekaayo kati oba weebase engeri gy'omutidde bw'otyo weebaka otya naye oyo era kiba kizibu okwebaka bw'omuleeta omukazi gw'ojje mu bbaala manya nti nno ogenda kukola kikuba kati omuleeta mu bbaala muvaayo ssaawa 8 ozinyeeko paka ku 11 ziri essaawa endala zifiirwe ddala mutuule butuuzi munyumye oleme kwebaka oleme kwebaka ye atirisiti yeebake gwobeera asikaali we naye onyumiza kano akaboozi baide mbadde sikabanyumizangako mbadde nakeerabira eddeddeyo nga nakamaliriza senior 6 nzija akawala mu kirabu siiki nekabba essimu yange ssebo nekaŋŋamba mbu natamidde musazze nayo nekagamba ssebo essimu yange mmanyi weeri kati ekirungi ku kyalo nalinako abajaye bange ate tetwaginoonya essimu twaginoonya ssebo era okukakana nga tugisanza mu bibuloka nga mwekagikwese naye nga ndina nkugambye ako kakuyamba nekasigalawo wali ekisimu
essimu yokka gye wali olina kaabala nti bwe kagitwala mu kibulooka we kanaaba kagenda nga kagikukunulayo naye kati awo kati Riki w'obeera awo oli aba alina bingi aleeta ne kavaani engatto zonna ziizo ozikuumira n'amabokisi ogatereka ajja neyiba n'alowooza nti musenguka kumba akusiba ozjukiza akawala ako kaalinga kalungi nakajjawo musiriki sebera abaye baanoonya nno naye nga betunoonya naye awo n'amanya n'ogamba nsimu yange nazze nayo sisobola kubanga natamidde nga ojjukira nti sebera bamani bagiraba abayaaye nekero kakeewozaawozaako amisosolo ebiki bafunnyo babbi kubanga oyo gw'olondooyo ekkubo olunaku olumu talina njawulo nnyo nawono yeetunda bekirisiti gwe bw'olaba nti wano obulaaya bw'oba one night stand genda wuwe ye talina waasula bulaaya babeera ne we basula genda wuwe enkeera naawe oveeyo nga wasuzeeko ewa madaamu odde ewuwo okwewala ebizibu naye nga kwe ssebo nti oweetika otwala wuwo oluba olijja wano n'owa obujulizi ate kikyasooka nti kati nze nakula nakula kati ebintu ebimu ati kati nze njogera straight nesekiserawo emba musanze sikyayita mabbali sikyalina bintu ebyo byakivubuka mbate nekweke omukazi mubuulirawo tugenda kwekola nekimanya ekyo omuntu w'otuukira okugamba nti nno kati ono wuuno omwebakeko naddala essaawa 2 tezikumala kusalawo kwebaka ku muntu ate kati fe tudduka ne ku bakazi kitegeera ziba ayogedde ebintu tebikwatagana n'odduka ekiro n'omuddukako agenda okugira omugamba kangende enfuke nze nziruka ku bakazi omuwala ye oli ssebo ye wadde kale gundi yamukwata sipiidi n'akapiira tekwali mbwamugambye nti nno genda omire simanya after baziyita ki after morning pills omwala tomunenya nnyo bamukwata emisinde bambi yali naive anti kati ssebo Riki sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka ogusooka oli naivu n'ogamba nti kabwa kaganda yankwata sipiidi teyayambala kati pasita ye atirisiti bw'aba azze ne yeewoomereza mbu ate bw'amuwaana mbu yali gentleman slow but sure process by process yamutwala process by process era kututte process amugana naye naye pasita engeri gy'oli nti oli musajja mufumbo nze siri ku famire genda ofune obupiira bw'oba ye yennyininyini n'abukola ki n'abuteekawo so si buli ajja mbu n'agenda kukukuba kitwe muwala ati yatya okusinza ku status waliwo omuntu ajja n'otya era omuntu seba atya nga alina ebibye otya niweerabira obulamu bwo yatyamuka sebo gwe waliwo ekintu ekiyinza okukutiisa nekikwerabiza obulamu alisiboyi kansoke mpulirize honorable mwami nawe male nkuddire kale nze tewali kyabbe kale boss Duncan ijiro olindako honorable mwami asubmitting honorable mwami katolaba Rich omusajja yenna ng'olyeyo nga omukyala nga kugamba ekwa bintu bya one stand obanga yali afunye kwa stand kubeera mu 2-3-4 oyo tabeera mukyala wa kubeera naye mu maka
abera mukyala wakwebakako then nomala niweeyongerayo bw'omwesibako era mujja kubanga mumuzina abantu bana oba bataano ewakawo ng'ali mu makaago era mukwano gyo bajja mubabula bamukube then ne baganda bwe bwebanga mulimu abaganda bwe bakuta abakwatidde amaaso mu ngalo era nabo bajja mwebakako so kati nze omuntu nga one night stand mbamanye era wa muntu wakuzina buzinyi omale ogende nekugamba nti ogenda mutwala ewaka omukole ki omuteekaawo abeera gwe feeling ogijja ya moment that moment like seriously ogijja wa eyo feeling eyo nota amagulu from nowhere out of the blue omuntu tomulabangako kwegamba one night stand beto bweri most of the time you know abakazi bagenda nebegatta n'abantu omuntu ng'omusanze mu bbaala okamulaba right away nomweyambulira like seriously so kati gwalagala kubanga ye kenyini atugamba ndi pasita alowooza ensonga lwaki bamuzinye nnyo yagamba ndi alowooza ensonga lwaki bamuzinye nnyo mwangu nnyo kati lwaki obwangu obwo otya okusinga obulamu bwo otya okusinga obulamu bwo angolweki ono okuprotectinga obulamu bwo okusinga kintu kyonna ekirala kyonna gwe ono pasita nakuzina naye kati bw'oprotectinga ty obulamu onalibwa omwami wano watugamba gwe toyambala kondomu kati gwe kyogana okuprotectinga bulamu bwo ate kati bakugambye mubuze ndi mulwadde I do nedda wagamba ndi musajja ruki most of the time abasajja ababeera ne control ate n'ekirala omusajja fa abafosinga bano abakazi okukola ebintu ng'ebyo naye kati omukyala bwalimeerako nagamba nze togenda kungozesanga nga toyambadde kuno tosobola mwebakako tosobola kati gwe obapimira waggwe bapimira wa kondomu wabapimira wa ate kati bapimire wa yeso ekikulaga ni bapima yeso kubanga siri mulwadde bapima sebo anti kati gwe omupima otya n'ogamba mbuka sijja kwambala kwa ogamba buli mukazi ze sebakane bano bakazi mu one night stand no I don't do that bro sebakane buli mukazi tekindetedde okubeera nga nkyali mulamu sebakana mukazi naye ku bakazi be watugamba bonna bewazina ng'ate toyambala njukira naye sebakane buli mukazi kyentegeeza kyekiriwa nti sebakana mukazi musanze mubaala mulete waka nebakanaye I don't do that shit ebisibi omukazi nebaka nawe nga nkumanyi like I know you entambula yo otambula otya things like that your movements when it comes to sexual life kyogamba tosinako omukazi gojje mu bbaala sibikola sizina bwento rich kati gwe okwamumanya nimutegeeza nimembera nga simumanyi naye nga manyi movement ze when it comes to sexual life nga I know her sexual life naye kati gwogenda kumanya otya sexual life y'omuntu ng'omusanze mu bbaala n'omutwaliyawo omuntu ayinza okuba nga gwe mulundi gw'ogusoose okujja mu bbaala nga naye gwekugambe abantu bagenda mu mabbala kati oba tomanyi sexual life ye nze kikyankuumye n'essaawa zino nga nkyali mulamu ndi lwakuba nti abantu beneebaka nabo bamanyi sexual life zaabwe naye onalema omwami nga watunyumiza emboozi n'otunyumiza nakugamba nze ebintu bya kondomu si bintu byange naye essaawa zino nkugambye ebintu kati naye ennamba eyo gye watugamba gye wazina ennamba eyo yonna bwera wamalanga kubamanya n'omanya omuntu abeera wano siri mulwadde kikulaga nali nga mpamanya kikulaga nali nga mpamanya sebo nze sebakana muntu nga simanyi sexual life ye
I don't. Ati nikyala kati omubuuzo otya sexual life. Sexual life it doesn't need me okubuuza omukyala. Sexual life nsobola kutambulirako. Nenkutambulirako. By the time wengenda kujira nenkugamba nange njagala ombeeko nga kumanya already nga I know you. Nga mbadde kutambulirako. Nga mbadde kutambulirako.